Omubiri gw'omuzaana Sarah Namusika Kongolo nga ye maama wa jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge n'Omulangira Sheikh Alfan Kakongolo gutuusiddwa ku muzikiti ekibuli ku ssaawa 3 ez'okumakya ne gutwalibwa butereevu mu muzikiti okumusaalira. Okumusaalira kwetabyeko Ssaabaminisita Robinah Nabbanja nga yakiikidde President Museveni, Maama Nnaabagereka, Katikkiro Charles Peter Mayiga, akulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago n'abakungu abalala bangi. Sheikh Hamid Tamusuza asomeseza ku kufa n'akubiriza abantu okuyisa obulungi bamaama baabwe. Ab'ebitiibwa abataata abavubuka tuyise bulungi bamaama bano kubanga babitiibwa balina obusaasizi bunene. Omulangira Kakongolo asiimye Allah olw'obulamu bw'awadde nnyina. Twebaza obulamu bw'amuwadde era ffe tuli basiimu nti Mungu eyamutuwa yamututte. Asiimye n'abantu n'abasawo abamujjanjabye. Ekirwadde ekyatutte mukadde waffe ono bakiyita autoimmune, naye nga tuli basanyufu nti Hajjati Mungu wamutwalidde abadde akyategeera, era nze nasembye okwogera naye ku lunaku olw'okutaano. Sheikh Abdul Noor Lunanoba yakulembedde mu Swalat Jeneza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.